Bwe navayo ne nsaba omuwala empapula yeza agamba mbu yeekebeza era ne bamuwa olupapula ng'alina obulwadde bwa sirimu kubanga wano nze n'abalala bangi bakimanyi nti bwe bakebera ng'olina sirimu teri ddwaliro likuwa lupapula bakutikirawo ku nnyonyi n'oddayo Uganda oba si ekyo bw'oba oyina akantu ke weekebezeseza ka self testing kit ate tosobola kwewa lupapula yensonga lwaki bwe nagenda omwana namugamba gwe tuwa olupapula gwe lwogamba nti gwe weekebezeza kubanga oli ku mannya gaffe ogwonoona abantu abatwenyumirizamu bazadde baffe bona bali ku pressure bagamba twakukozesa n'otusiga obuwuka oba n'otusiga obulwadde obuleeta siriimu kati soko balage wano bayitawo batya omukisa gwankutte nti leero lwe ngenda okukola medical yange enziza ku residency visa mwena mukimanyi waneno nti omuntu okukola visa ey'omutuuze wano ya residence olina okugenda mu ssaayi bakebere oba oli mulwamu oba oli mulamu oba oli mulwadde wano tewali wayingira balage wano tewali wayingirawo nga mulwadde n'avaayo nga bamuwadde olupapula olwa siriimu nti oli mulwadde genda mu bantu bakutikkirawo ku nnyonyi kati byafuuse bya bujulizi ngenda yingirayo nkomewo results zifulumirawo ngenda yingirawo nkomewo n'empapula zange nga banzigyeko omusaayi ensi egenda kumanya amazima nti oba omwana oyo byayogera bituufu nti oba twamukozesa oba tetwamukozesa nti byayogera bituufu oba twamukozesa oba tetwamukozesa nga tuli balamu kati byafuuse bya bujulizi ze ngenda kugya empapula zange nga ndi mulamu naye bw'aba alumiriza nti nno ayina be yali yeebase nabo oba yabeerabira oba teyabeerabira oba yeripye kuffe kolerako manyi azigyeyo alage nti naye mulwadde abo banaagenda ne beekebeza nze Katonda yampadde omukisa nti coincident yazze ngenda teekamu visa yange ate okuteekamu visa bamala kujjako musaayi tuyingire Which one I came to do medical? Yeah, I have a professional. Oh. Disease no nkoze blood ne x-ray bya visa naye nsazeewo mbirage n'abantu bamanye nti intestines omusaayi ndi mulamu n'empiso yino gyawo balabe nti bafumiseewo girengera njagala abantu bamanye nti ebyo byonna ebibadde byogerwa abadde samasama gwe mpitako omukuuta agamba wuyo omulwadde abantu bakyagamba lwaki mufaayo lwaki mwerwanako gwe musirika omwana ayogere teriyo omuntu asobola kudda muli we neyeebaka nga lwaita mukoo wafuluma bagamba baabo be balwaza baabo be basiga sirimu baabo bebaka ku mwana omulwadde kati naye nga bwenkoze naye kuba ebintu byafuuse bya bujulizi nga bwenkoze naye bw'aba avaayo aleeta olupapula alage ensinga ye bwali omulwadde era abo bonna bagamba nti baali bamukozesezzaako oba abeemanyi nti baali bamukozesezzaako abatuufu baveeyo bagende beekebeze kubanga ekituufu kiri nti nno omwana buli omu akimanyi tayina lupapula lwayinza kujjayo na Joni sajja buzi gy'osula wabula twagenda gy'osula Kirini nga tetunagenda wala oba kwogera ki Makirini nze nali mulaba ku bino bividiyo ebyali bitambula nti simanya aliwa aliddiba akola biki twali mu motoka mama Fati twali fena wali omanyi gye twali tuva right Sani natulaga video nagamba omwana ono twali munoonyezaako ne tuyamba omwana ono omwana yanjogeredde bulungi mu video eno yalaze nti ali mu buzibu naye engeri gye yabadde yeematiramu eri interesting kyankwatako nze era nekugamba nawe kennyini n'otugamba we mufuna omwana ono mumundeetere nakyogera waayitawo ebbanga ttono nnyo ono Makirini byayogera mpulira ate Joni yankwana ndi Uganda nze omanyi ne weesula waayitawo ebbanga ttono Makirini najja ku TikTok yange Makirini n'asindikira message uliriza kanzije mpola mpola nina ebyokukola munnaye saalize wano naye njagala kino kiggwe okyege waayitawo ebbanga ttono nnyo Makirini najja ku TikTok yange n'asindikira message ndwawo bikula TikTok messages no lindako that night please osookukkakkanako please video gye wakoze yesterday kale ogenda kwogera ebirala byonna video gye wakoze yesterday wagambye wanfunira visa esooka You want me to post everything here? Oyagala postinge buli kimu wanoba. I just respected you. Lwaki tugende walala? No. Wanyi mama. Ekikiriwe kiti.
Maka togenda kubuuza kibuuzo ng'ate bw'okyeddiramu. Buuza ekibuuzo olinda oli akuddemu. Nedda kanjogere. Kajoli tanaba kunnyonnyola kya vidiyo gye yakoze jjo. Kiki ekyakozesezza vidiyo eyasoose? No, kanjogere Timo. Kuba bwe nvaano sigenda kudda. Give me time please. Yes, ate obwedde ompita. Njagala oyogere mazima sagala obala. Ate ndi wano. I'm here. Lwaki weefula omulungi? Indako, Maklin, ndi wano, ndeka njogere. Sokoleke. Ekibuuzo kye mubuuzizza kimu. Owulira mabifaati. Mubuuzizza ekibuuzo kimu. Nze wagambye wafunira visa yasooka n'enkoma nfunira ey'okubiri n'ogaana n'ongoba njagala omanye yasooka ni yagimpa. Maklin, nze ndi smart. Bonna abaatuwa ssente ezakuyamba mbawandiika. Toza mu nkola vidiyo ezoffa. Kati benje betwagala kubanga nate nfuso listen Maklin wali otuseeko wensula omanyi wali otuseeko wensula video wakoze video mbu nakwebakako wali otuseeko wensula sagala tukayane tetuli nsonga za busolo ba wakuba matoko bate wakuba wali otuseeko wensula. My question is wali otuseeko wensula. Oyo omugayi wa taxi omudugavu akuvuga omumanyi bulungi. Olunaku lwe twagenda mu bed space eyo gye wali osula katanda ka wansi gwe wakati nditindira situkangako byosula gwe. Kyenjagala nga bujjoli najja gyesula gyosula. Kajoni sajja buzi gyosula wabula twagenda gyosula. Maklin nkusaba kimu omanye obuzibu bwo wekakkanye okakkane Timo yamba omwana ono ayina ekitali kituufu ge mazima mwe mumulaba wano mulowooza ayogera ebintu n'ebintu byayogera tebikwatagana. Maklin nina messages zonna ne audio ng'ondabula bwe siddamu kola interview ekiddako nkimanyi. Maklin I have everything. Kajoni gwe weefula omulungi ne mu maaso ga mamifaati njagala weeyiseeko bulungi. Ati nalibadde neeyisa bulungi nayantabula labayo Kajoni ayogera amazima. Kajoni ayogera amazima. Sirikako. Maklin amazima nze ngenda kuvaako ekitabo ekyo sigenda kuvaako. Timo njagala oyogere ng'omusajja by'oyogera si byagala Timo. Tonkola bw'otyo Timo. Tegeeza Kajoni byonna bye mwalina mu bulamu obw'emabega ebyo si ensonga. Timo nze nayamba mwannyinaze sirina kye nakola na Maklin inside her kimanyi. Maklin ono yakwata video gye nakola ku YouTube n'atandika okukuba screenshot ng'awoza ng'atandika ebintu by'okunegomba. I'm not that kind of person. Nze si yenze oyo. I have everything Maklin. Kajoni olina video gye nakusindikira nga mulimu audio yo ng'ogamba Saniuji nga we wannegadde. Ogirina oba togirina? Kiteeke gipostinge ku TikTok. Kiteeke ku TikTok. Mulemesa abantu bangi nze mulemesezza abantu bangi era nakomye ku ggwe. Wansomesezza kimala. Ebintu byogera tebiina bujulizi. Njagala olete video giteeke wano. Bisoko sibike Maka. Wanje. Kiki kyoyagala? Mami kankubuulire nze nkuwa ekitiibwa. Nkuwa ekitiibwa gwe ng'omuntu era sikulinaako tabu. Naye abo abafuuka mikwano gyange on social media just to use me boba ne bafuuka abalungi. Nze ne nfuuka omuntu omu. Gomu nti twakuwamba. Gomu mbu nakwagala oli Uganda. Gomu kati kiki? Mami. Nati bakuuza mami kiki kyoyagala? Nati ogambye bakulepinga bakozesanga byoyogera bituufu obwa just oli mu vibe. Timo nze wendi gwe wooli nabo weebali. Okiwulira siri mutabibu siri mulwadde wa mutwe nti neetaaga ddagala. Owulira ntegeera bulungi sitamidde. Tetukaayana wendi wooli olina wifi ya bwereere mu bed space yo nabo bwebali. Nze okugaye bajje kulayivu bakole layivu simanyi obajja obaddize wendi sigenda kuvaawo wendi Dubai nja kufiirawo. Bakole layivu Saniuji waali siga nti ali Bunaayira ali Kata waali wanene Dubai. Ali wali simanya wa internet site bishi. Akole layivu ajje wano ajje agambe ensi amazima agamanyi.
Kinnomidde ebbanga Timo gwe kyotamanyi nkulise. Naye Mark, lwaki tewafuna akadde n'otuula n'abantu bano ne mutereeza ensonga zino? Kati laba ensonga gye zituuse wallaahi. Tebategeera. Laba ensonga gye muzituusiza. Tebategeera. Ekisinga okunuma tokimanyi ggwe. Omanyi nti Kajoni alina abantu bangi abamulabirako. Wallahi bagende wekitaba nga kirwadde kimu kye baafunye bajja funa ekirala. Kino we bakikebera wabasiiga endwadde mmeka? Nze nkubuulira. Timo nina wabasiiga endwadde mmeka? Nina nnyingi we ntandika kusiiga gwe nkuwaako katini. Oyo omulenzi oyasingadde oyo baba amwenda mungu oyo Ssekintu yatalina walungi gwe. Ekyo kisaani ekyo ekitalina walungi ku mubiri ekyo. Ewa Kajoni gy'oyogera ye ludda wa? Eri gye bakoleranga vidiyo nga bazina. Kuba nalabayo omuvubuka omunene yazinanga abakazi, ne ndabayo akavubuka akalala akatono, ne ndabayo Saani, ne ndabayo ne Kajoni. Waliyo abalala? Kati Kajoni Saani ani? Timo. Ekifo sikijjukira. Almotina? Was it something like Almotina? It's not far from where I am. Aba bed space bamanyi balina emitwe eminene wotuka ku bed space ng'osanga ku mulyango wa mutwe munene woyingira like balina emitwe eminene. Olunaku Kajoni lwe biswaza okwogera naye sina kyakufiirwa nino byogera kuba tewali agenda binjogerera. Kajoni yanzina bya ddembe naye yanyiiza after kyobala nagambye agende yeekebeze kubanga byonna byakanga. Mark, oba Kajoni yakuzina bya ddembe oba nga jasi olinamu jasi busungu oba nga ebintu biyinza okuba ebintu tebyagenda nga bwe wali osuubira nga expectation zaali waggulu ne biggwawo n'ofunira busungu kuba omusajja oyinza okuba bambi bw'omusibako matugambuzi. Naye gwe Timo. No, just nze mpabuwa empeesa yange tonyiigira. Nze sifuddeeyo ne bw'onvuma nze mbuuza kibuuzo oba jasi wanyiigamu bunyiizi bambi. Timo, kale tugambe kale nanyiiga. Tugambe kale nanyiiga. Naye kyekinyiiza kuba siga nti kasolo kendaajanira. Kiwulira nsobola ofuna akasolo konna kenjagala akabulunoke weekali. So gambulunoke nkwetaaga najja. Omuntu yenna gwe njagala so mufuna kyenyinza okugamba Timo. Kuba siri wa bulijjo nsobola ofuna kyenjagala. So nga nzikimpisaawo era nkyagala. Kajoni yali talina kyalina. Saamwagala. It wasn't love at all. It was a game. But Joka yamulemu okuba kyenyinza okugamba. Ate nayagala ayonoone adde emabega. Video yange yabanoonye ya Bukedde TV eyasooka nga ndi Uganda. Kajoni twali twogera. Nosindikira message. Nongamba ogenda kujjayo nayo jjaddi. Ne kugamba sinajja we najje mu mwe mwaviirako genda eddiba. Mwampa ogwo obusajja obwo bufeeka agenti okunkyusiza visa ne gubba ssente zange. Gwe gumu era gwe mwampa okundeeta mwaneero Dubai nti gugenda kufuna omulimu ne gutanfunira mulimu. Ne maliriza nga ngenze eddiba ewali mukwano gwange gwesigenda kwogera linnya. Wonnagenda eddiba tolina kyewakola gwe okufuna nze visa. Kyewagambye abantu wanfunira visa wanyambako nonyamba tolina kyewanyamba. Kajoni wayongera bwongezi kunsiraanya. Wansiraanya busiraanya. Weefulanga omulungi mu baana bakyaliibo kati we nava eddiba nga bigaanye nga sisobola mbeera ne nkoma mu olunaku lwe twamitinga ku union kyemmanyi abantu baakulaba. Twamitinga ku union nongamba olina pulaani nongamba nsobola okufuna visa naye nga sinnakugamba nti nafunye visa. Nongamba nze osobola okunkozesa nze nfune visa endala. Nongamba ndikodinga vidiyo gye twakola eyo gyewapositinga ku bipeegi byera nakugamba ogyeyo vidiyo. Sigenda soma comments era sigenda malirako obudde bwange. Nongamba naye battery gye ya 71 simanyi wegenda kumazaako. Wangamba mpositinga eyo vidiyo nga mbulira ennaku yange mpayiriza abantu nkole ki. Ne nkugamba okakasa kino kigenda tuyisaawo kuba I was so desperate ofuna omulimu. Kajoni nopositinga eyo vidiyo n'ogiteeka ku page yo.
Wenakugamba vidiyo embonyabonya yaliyo n'omulenzi wenagenda musawo omusawo n'angamba oyo omusajja mu maneja w'abaani maneja wa Maulana ne Rain Mutaawe yandoga obutafuna musajja mulala obutakola kino ngamba baby tetolifaako niyo teri ddogo biki nongamba olina n'omusawo asobola okunzijanjaba wewamanya it's before yajja Dubai mu it's before nakubuuza oyo omuwala ng'obeera naye si oyo omuwala eyakugamba muno maneja wa Mutaawe musimanyanga yamuloga biki bikyagala bisa ku social media n'ogamba yoyo it's before nakugamba togeza omupostinga togeza omuteekako oyo omuwala agenda kwonoona obulamu bwo naye nga bwe wayonoona obulamu bwange tewanfunira visa ekyo kyo nkisaako n'omukono kati nga tubivuddeko wandya wanguba amatooke wagankulira mu katanda kammwe mu bed space yammwe erimu bala abantu abazimba emitwe mulimu abantu abazimba emitwe oba wakayingira ku madaala ogenda olaba ono yazimba omutwe otuuka mu lumu tekuli mataala enzikize enjiwaneggalira njagala okubuulira Kajoni genda weekebeze olwo lunaku enkeera nali ngenda mu piizi zange oza lwaki saagaana tolina bwongo Kajoni oli mubi nze mwe kituufu enasiriemu kati nze oba ndi mulwadde oba siri mulwadde eyo si ensonga saagala mpekeza mmwe tompa mpekezo Kajoni kwoli nze Kajoni jangu kukyerisiyaga ekya vidiyo kyo ensinjikire yali nze tonyambangako wabeerange mabega wa vidiyo zange SB4 nga yakusponsalinga onzo nemese oyo omukazi era mukazi gwe mukyala gwe bayita Mami Fati Clarlioni kago biki nyongera okugamba ziri muntu mu bisaalya ssente zo wenajjayo okusaba visa ne sanyuji nayina visa yange Kajoni ye yali planninga era messages zirina yagamba sanyuji kubanga before ku visa yasooka nga ndi Diba wali wagala kunyamba